mugamba muti abali Kakyubali TV ande atalo ogamba otya Field Commander Bukede TV tumubuuzizaako mbuuzizza ku musajja wange owa Silverback Salama Road awakafa akalungi nnyo abasajja abadigize mu basobola okulira ssente ng'olina ekyana kyo kitwalika ku Salama Road nga wakayisa ku Makindye SS waliwo akafa akalungi awo bakaita Silverback so otwalayo omwana wo ne munyumirwa accommodation weziri awo ebyokulya buli kimu kya mulembe nnyo manager wange nkutumiddeko nnyo nja kuyitamuko tulabe olwaleero ndi ne muganda wange MUKYUSA oba DEXA MUKYUSA omuyimbi gwe mumanyi owakabi owa Mexicano manyi mwana bakaita yo Mexicano status njagala sente kali akaleke nsingo kali eri kasingo okunyumira kali eri mbatisana mbatisana byonna byebyo okay yo omuyimbi gwendi naye muganda katika mwanjule mbitiba bye muganda wa Madrat obumpi oba bwakika ajja tunnyonnyola oba kyetagisamu ka DNA tujja kukizuula musajja wa Fangoni so agenda tunyumiza byonna ebiri mu Fangoni Forest omukulembeze yakomyewo byonna tugenda bimanya alina olutalo lw'amaanyi nnyo ne muyimbi munne Tom D tetumanyi luva kuki bonna tumamanyi nno bayimbi TikTok eno yabaleeta agenda bitunnyonnyola then agenda tunnyonnyola n'ekyo kubeera nti nno TikTok yabaleeta ate waliwo omukulu yavuddeyo gwe bayisenga Nobati owa Nobati Events ayagala gijjawo so ensonga nyingi nnyo zigenda okwogeramu naye kamusabe abe yanjulire ate tutandikirawo ogamba otya muganda wange blood ndi complete mwana sasa okusanga hivyo ekyaddala kyo kiri nti nkunoonyereza ebbanga naye nga program zigirazira naye olwaleero finally nkufunye bwe budde obwali bwategekebwa buno obulamu bugamba ki obulamu buli feet 5 mpozi gwe kiwaniki nze ndi sede naye twagala tutandikire ku musicale kiri kitya nawulidde tino olina engoma endala eri mu studio ejjaddi aba media tebannakuba nkokola naye omusajja wange andi atale akwaniriza atya andi atale just blessings mwana ali mpola alinga gwera talina fata yonna mwana bitambula bita musicale sofa siwabe kintu kitambula bulungi Eric management enkwasaganya fit eyamani era tulina oluyimba olupya njagala sente naye ate waliwo egeno fuluma ndoza enkya tuna kuba tugitadde era mulina obaawo baganda ba bagiyita batya egenda kuba eyitibwa ghetto manyi mwana we are born from the ghetto kati era nayimbye ku ghetto ekintu kya ghetto kino buli avaayo akyekwasa nnyo we wali omulamwa kati sinakyekwasa bwekwasa naye reality era geno balamu n'ensi yaffe nga percentage esinga yonna ebeera mu ghetto nga n'abasukulumyemu bonna bavudde mu ghetto okay back to the business mukulu leero yakomyewo mu ggwanga kyabadde kitya era n'ensonga lwaki leero tekibaddeemu nnyo mu digido oba bbugumu ly'amaanyi nga luli ebbugumu libaddewo lwakuba olumu tubiteeka mu silensa nga wonaateeka silensa ku mmundu nti ate n'ekirala Dubai wano waka abadde nga ali eggulu teweetaaga nnyo excitement y'amaanyi okuva Uganda mpaka Dubai weekanakana navudde mu Kampala mpaka eggulu okitegedde si kyamaanyi nnyo ekyo naye nga ate tukisanyukira naye si kyekiyinza okuleeta excitement so era twamwaniriza bulungi naye tekyabadde nga kati bw'anaagenda e Germany ate tujja kuba emizira era ojja biraba naye kati wano waka Dubai awaka abaana b'e Dubai nga beeyagalirayo nga beeyagala tobayisizaamu maaso ate basinga ffe okweyagala ab'e Kampala tuli waka home is the best ab'e Dubai tebalina kye bagamba tebalina bye beeyagala naye nga ate tubaagala naye tebayinza gamba nti banyumira otusinga effe tuli waka twetaaya nnyo 5 MUKYUSA tetulowooza nti nno olw'okuba nti nno wabaddewo embiranye wakati wa Fangoni president that is Alien Skin ne bannamawulire yensonga lwaki bannamawulire tebagenze mukima ku kisaawe wabaddewo embiranye yabadde etya oluvannyuma lwa Alien Skin okuvalayo n'agamba nno TV ezagala content okuva gwe yalinayo okuva e UK zimwe miliyoni 5 n'embeera gye yayisaamu nnamawulire omu that is Tracy from NBS okubeera nti nno teyamuwa budde video wagiraba nga bwe byatambula ate tulowooza nti nno abantu kyensonga lwaki bamulekeredde leero abamule ne batagenda na ku kisaawe mukima
akyenyeza okugamba tewali alekeredde alien skin. Kati gwe ng'omwogeddeko toli munnamawulire. Musajja wange. Kati ne bali oli wabagamba nti si musajja we amuleke. Basajja be bajja baawo. Ali atya era embeera eri etya Sofa mu Fangoni era gwe oli namba mmeka mu Fangoni abantu bawulira erinnya lyo basically naye kiki ekikyagaanya okubeera nti naate naawe kuba music omulungi naye tonnaba penetratinga nga alien kiki ekikyagaanye era ne mu Fangoni gwe emirimu gyo ki? Okay, alien Sofa waali ali fit akomyewo mulamu bulungi jasibukoowu alina okuwummulamuko yamaani kati ekyokuba nti alien apenetrate nze n'akuba ye tayimu ye toyinza wakanya Katonda blood okitegeera kati ekiri mu settings za butonzi tesaawa eno yalidinga mukyusa n'enzirako kate bwe bukeera enkya nga nze ndiyo question enaaba etya kugera kwa Mukama yamaani so kati esaawa eno tusanyukira ekyo nti alien yalidinze ate n'enkyukakyuka akoze ennene mu ndongo azibudde abantu bangi amaaso nange mwendi okitegeera so kati nze bwe mmanga nze mmuddako nange kiba kimpa kyakuyiga nakwetegeka kuboominga kuba saawa yonna era birinnya waggulu. Oyinza okubeera nga oyinza okunokolayo like because Abaganda bagamba tuyigira nnyo ku nsobi z'abakama baffe oba z'Abaganda baffe. Oyinza okubeera nga oyina by'oyimuyigiddeko ebirungi by'ogamba nti naye bwe mba nkoze kino sijja kukikola na kino sijja kukikola. Alien muyigiddeko ebintu bingi Sofa ebirungi bingi bingi nnyo muyigiddemu code of conduct kisooka alien ojja mulaba abamulaba buyinza omujajinga olwokuba nti abadde ghetto youth bikyani naye oluusi embeera eyinza okusindiikiriza mu mbeera gy'otandiyagadde embeera nekusindiikiriza mu mbeera okategeera tebagamba nti embeera embi ekufuula ky'otali okategedde kati essaawa eno alien ze muyigiddeko okuyiga okulwanisa embeera n'omanya nti nsobola okukikola n'oyita mu mbeera yonna n'ozalayibwa naye n'osigala nga towadde matu bazalawa n'osigaza bali ababiri abagamba nti mani osobola muyigiddeko ekyo ekyokwekkiririzaamu ennyo tho nga kibaddewo naate alina impact gyanyongeddeko. Back to your business music omuyingira ddi era otandikira wa because for example nze okujja wano mu Kampala nali maze senior 6 actually nasomera eyo Mityana ne Butamba nenzijja mu Kampala wavaawa era music omuyitandika ddi omuyingira? Okay, kati nze mwana mbadde Dogo City nga ndiwe Nateete Nateete wano bikyani naye nga engeri gye mbadde single mother bikyani kati okusoma ne kubaamu awo amawaazo kitegeera nensomasomamu awo deni nemala naye ng'ekyendongo kyo owedde kyalimu nga nkiwulira naye saapapira ndongo like kuva nti kubirewo anasooka ate nenkiwa obudde okwetegereza okuyiga owandiika kuyiga okuflowinga okitegeera tegeza music ogwamwe wandiika mweyiyiza kuba kati nze nyingira buyingiza studio nga nina omulamwa tingenda yimba ku status nenyimba ku reality biki ebigenda ku status n'abantu be bayitamu byebandagadde oteka ku status nenkola oluyimba. Mu family yammwe waliyo omuyimbi because bw'otunuulira generations ezize zibeerawo nga either mu family wali yali akuba eŋŋoma ku lumbe wali yali bintu bwe bityo gwasoose mu family yammwe okubeera omuntu celeb? Basically muzeeyi wange ayinza oba teyatumbuka kufuuka celeb ngamba taata naye yafa ndi ddogo nnyo nga simanyi nakufa kyekitegeeza naye ate yali muntu wabivuga nnyo era ng'ewaka aba ne bujjita n'aba n'entongooli n'abisunaasuna okitegeera yasunanga entongooli nga era mu budde bwe obw'eddembe ng'abeerawo n'abayimbiramu nga ffe abaana naye n'abaana b'abaneiba bayagalanga nnyo ewaka waffe omuzeeyi yabakubirangamu omuziki ogwo so kale talanta mweri mu family tulinamu abakomedi tulinamu abamovies namu abayimbi so ekitone mwe kiri mu family yamaani. Enkolaganayo n'omusajja Madrat eri etya? Okay, enkolagana yange ne Madrat terina buzibu. Madrat musajja mulungi mukakamu nga muganda wange era nga mukulu wange anjagala nnyo era nnyambye mu bingi. Abantu bali bamanyi nno si muganda wo mwesibako bwesi? Badde nga sibyogerako nnyo olw'ensonga
tezengaze kyenayagala personally anyambemu kuba nali mmanya akimanyi bwe kiwulikika. Madrat yogola bantu ebyene talanta ye ya comedy era alina storyline zayinza okuwa oba zenyinza okunyumiza zayiseemu ne zikabya amaziga. Kati nakimanya nti amanyi burning desire eyo bwewulikika y'okuba nti oyagala kuba star. Kati ne musaba nnyo annyambeko ku kya talanta teyasobola. Naye bino ebyabalanga abooluganda abaddewo ku lwange. Lwaki olowooza teyafaayo nnyo? Tolowooza nti nno yalaba obuzibu obukirimu okufuuka sita? Ali kati obuzibu butya nti okufuuka sita waliwo obuzibu. Tolina buzibu bw'oyitamu? Bulade tekiri ku bwa sita bwokka n'okukola kampani bizinensi yonna olina okufeesinga challenges. Naye esinga obukulu okyagala era okiyayanidde era oli mwetegefu okufeesinga challenges ezo. Nze kuba nze nga nze ndi mwetegefu era mbadde mwetegefu bbanga lyonna. Naye ng'ate ye abadde takindabamu bwe nnyinza okugamba. Oba yali alaba nga by'oyimba tebiriiyo? Kati awo kiri mu ndowooza ye. Awo yamanyi. Avaayo asiraamuka ekika yabeebuuzaako? Ekyo kyo ne bw'atatwebuuzaako kubanga asooka 18. Era mu kika muli b'okristaayo balokole? Boyi byatabanguka mwana kyolina omumanya. Abasodokisi, abaseveniside, abakatuliki bali awo bonna kinta buli remix, ekika kya remix yamaani. Kitegeeza naye bw'ofunayo demu n'agamba Mukyusa njagala nkutwale ewa Pastor Bujinga akusabira olokoko yatule. Oli ready? Ali kati nze nabuuka amadiini. Era sirina ddiini gye nzikiririzaamu wabula nzikiririzaamu Katonda. Ate amadiini ndaba akawaani kalingo k'abantu. Nange nsobola okukira ekya ssebo neeteekawo eddiini. Nensolooza ekimu eky'ekkumi deire. Twagoba makyaki naye tetwagoba Katonda. Osabira wa tolina kyaki musumba? Sabira na wano wennyini nsaba. Kuba Katonda bw'aba agamba mbu ffe tuli yeekaalu ye. Kitegeeza naye akulimu nanga nnimu n'oli amulimu. Ayogera naffe. Tulina kwewa bwibudde n'owuliriza mwoyo wo. Ayogera Katonda. Si pastor yalina okuliiramu. Mukyusa tutandike okuyimba. Wakuyingira dino gamba nti kati nyingidde commercial music. Alaali nali mu senior 1 okitegeera. Nengamba kati bayitayo mu senior 1 awo wonna paka senior 4. Awo byali byakuyimba ebyessomero muli ne bakyali b'essomero muyimba wamu. Kati nebaza Katonda nasooka nembuuka nze eby'abantu abangi ebya ghetto okwekuba nti tuyimbira wamu. Ebyo nembibuuka mangu kubanga amamesa amangi okategedde. Yakati okutandika commercial music nze tandika 2014. Nengamba naye kati nina okufuata endongo yange ng'omuntu. Okitegeera 2014 awo. Naye kati era obujja bwa studio nga kawaani. Ofate eno n'otuukayo oluusi ng'osasula ne zikulemu mmalayo olwo ne lufiirayo. Olumu n'olugjayo kati ka promotion ate ne kakuleega ebikya. Kati nezija nga mpambana kati awo 2019 nekola oluyimba ne Madrat and Chiko. Ate ogambye tebaakuyambako ani baakuwa oluyimba? Kati era by the way kankiralifying ensonga eno bulungi kuba waliwo abajovaayo bagambe nti Madrat yakolera oluyimba lwabi ebyo. Nze kennyini ng'omuntu akwata ssente kuba natuuka nenkiraba nengamba ne Madrat ono ssente zafuna si zennyingi eziri awo ate naye alina ebiruubirirwa ng'omuntu. Sijja mukaluubiriza nti ate nteekamu eza audio nteekamu eza video no ne mugamba ze kyenjagala njagala ondabise eweetaagisa performance nga weeri nteekaayo muziki gwange guyingirireko ng'ojja ku stage njogeraako ng'oli mu kamera manyisa mu bantu nze onyera kweteekamu eza audio ne video. Era oluyimba olwo ddukola nagenda ne ssente zange nenziwa Madrat ne mugazo ssente nzireese zakola luyimba wabula njagala kirabike nti gwasasudde oluyimba olwo era gwandeese kuba mwe muli bulandi y'amaanyi mbeera omusingi gwe nnyimiriddemu ogwammwe ne tugenda era wa atini ne bawaayo ssente ezo. So bwekityo bwe kyalabika. Ssente zaali zizo gwe yazimu? Zaali zange era abadde balowooza mu Madrat yanteekamu ssente za oluyimba olwo akawaani. Luyimba ki? Baluta byebyo ku YouTube gye luli. Ayinza omukuba boogerako nga sereewo yenze gwe boogerako maama
Bogera ebigambo balina tokoso sere mokotako batebigula amata. Bogera baluga bakuno wano bogera kabemu na dina chikuba wo wano nti gwegundi gada wasenyoko gwe kokana kalo kanyomaro no gwegenda koko medi ekibozi kyenyomaro no mo edit omutanti bago kujjako ko kyewodo kyesone bagutongako owakana mu muzatate wa mulaba ekibozi kya kenzo tekyayitirira owakana mu nti remate yabikola atoba amuza okategedde enenyimba storyline yone ebintu bya happening mu mwaka ogwo 2019 na bisimplifying nga nezjamu oluyimba yamani era mujja kwongera odula bakawo ku YouTube. Okay. Kati okwatagana otya na Alien? Ya kati awe malokola ne Madrat and Chiko tuba tugenda okukola video bikyani lockdown oba go wagireeta kuba nawulira olugambo mbugo waleeta lockdown. Omuyayo oyo kye yatukola nekugamba buli kimu ne kibanga kiri sabotage di mwana sokalawo nga nina okunoonya what next naye nga kyenjagala sereero nga yanya abantu bamanye MUKYUSA erinnya balitegere DEXA MUKYUSA kati TikTok wetumbuukiraawo kati awo nendooka njiya idea ya TikTok nenkuba slogan alina ku magezi ayogere owaaye muto wange musaayi gwange kati bwe zikuba nentrending nga nembeera nga nze most searched name on TikTok mu kaseera ako kubanga nalina waka ne babimpereza bi statistics awo ngamba wagwani kintu kyakute kubaze nakuba TikTok eyo nga sigenda mu ba TikToker balinanga bupatepate bwabwe biki angaze nebeera waka kubaze nali sagala ba TikToker wabula nze nga njagala audience esobole okumpa amatu yaman yali kubo so kale bwe nkuba TikTok ku TikTok okolede kwaliko ennyimba za Alien nga zikuba kubaze naziraba naye nga nange simanya ani yaziyimba kwaliko private party kwaliko tonkaka kwaliko n'emboozi y'enkola era nenzikola ne challenge naye nga simanya akola ki nga simu meeting anganako naye nga zinnyumira era nga muli ngamba alina vibe eno nga mpuli eri unique kati mu training ennyongero ya mugana nge nanoonyako Alien nanoonyako ngero omuvubuka omugezi yakiraba nti nange sobola okukwatagana kati nange ngero omusinkana netukwataganira ddala nga mulaba muvubuka alina ekirooto ali focused ali determined netukwatagana era saamu kalubiriza nange netandika omuteeka mu content juga content wange abantu bamunyumirwanga nnyo kati nga nteekamu erinnya lye ne face ye challenge nenzikola ntandika n'okuba naye video zikwata nendabisa so abantu ne bongera okutegeera Alien skin face ye naye ngolwedde music we yali akola ki atambula yaman bwento bwensinkana Alien muyingira ddi mu studio ne mukuba kana akayimba akatambula ennyo batiisana abeeyo batiisana anti tolinawo nkwatana kuba tofaanana ni mubanda n'atali wa bulijjona tegedde kati oluvannyuma lw'okuposhinga nnyo Alien tumuteekayo Alien tegambe nti Alien muyigiddeko bingi Alien asiima bw'okola ekirungi asiima ayinza obutaddawo akugambe nti webale n'atasobola okukola ekikolwa so kati nze yaŋŋamba MUKYUSA mwana oliro fit ate bwe yawulira oluyimba lwange oli olwabi ebyo naŋŋamba boy ng'olina ati w'okuyimba naŋŋamba kyetugenda okukola nja kuwa kolabo so nange mba ndi awo nga sina byendi nako naŋŋamba MUKYUSA tuyingire studio n'oluyimba lulwo nayiya vaasi ze n'enjiya ezange netukola oluyimba olwa Madrat muganda wo wawaayo sente olwa Alien kyali kitya Alien saamusasula yadde n'ekikumi ebyaddala reality blow kubanga bwe yannoonyako saamuteekako mbeera nali mpola nnyo naye netubikola kati naye nanneebaza nampa kolabo era netupafominga nga ffenna buli wamu mu kupafominga ennyo wamu abantu bakimanya nti kati MUKYUSA muyimbi era Alien yennyini okumanya nti aliro fit nangamba kati MUKYUSA situla brand yo kuba kati abantu bakutegeri tolina yimba nnyo nange awo nnyini obutakkaanya bujja butya obubwo ne Tom D era Tom D mufaaki naye omwana oyo afaaki n'ensi bannaayo Tom D yafa n'ensi afa n'ensi kuba kati nze basically ekyange kiriko originality njatubeere original mwana mu kintu kino saatubeere nnyo copycat kuba gye tukoma okuba nnyo obu copycat obwe endongo bongera ogyogezaako
mbuboboga mu biki naye nga boyi wawulira ennyimba zaffe ziri makiwa kati njagala omwana oyo alaniko yiyo originalities ze kubagamba experience is the teacher nze sibuukidde endongo blo ndudde nga netegereza endongo eno omudde abuukidde embuukire butereevu kubanga aliyeni amala kuba najja nga ayoza mu aliyeni kozi yali ankonama ani ku tiktok yali ani mwannamata okategedde kakati aliyeni bwakuba nayingira music okategedde akopinga bukopinzi gwe njalo kati ekirungi gwe oli munnamawulire ate munoonyereza njagala ku YouTube channel yange gy'oluyimba lumu ku lumu naye nga nkakasa ojja kukwata ennyimba za Tom D nga 3 okwate olwange lumu nga luzigatta originality ennyimba za Tom D 3 olwo lumu luzigatta status esobola okuba ennyimba ze 3 Mexican eyabya 4 bigoma lwabya 5 reality kwe twala obudde bwo ku YouTube channel yaffe ogende wuwo fate newange okompeyalinge bino bya ddala buladi si byakuyimbamu olw'okuba oli ayimbye osegeera sigenda buukira wobuukidde nga simanyi biki byoyiseemu kusinziira kati omwana oyo ave mu kubuukira aliyeni wabuukidde kuba tamanya aliyeni asinzidde atya musinkanyeko n'omugamba ebigambo ebyo nti lwaki obuukira anoonyeeko nja bimugamba face to face alowooza naakunoonya nga naye sita kyogamba sita sita simanyi kubanga basita mu Uganda manyemu 3 bandi bomanyi basita Alien Skin DEXA MUKYUSA champion Guno sebo omusajja naye atugamba Wafangoni Forest ate nga olimba lwafulumye nina posa gye naabye nga kuliko Black Panther Entertainment kati alinnya eno n'eri asalewo nasembo beera naye yaŋŋamba ye next wa gundi ye next wa Alien Skin ate ebigambo byali biguza amata si byakwetumba bwetumbi ali mu Black Panther naye agamba Wafangoni Black Panther Entertainment naye agamba oli mu Eric Entertainment naye ate oli eri Eric Management erwaninga ne Fangoni yaman ate ne swale DEXA MUKYUSA zendi brand under Fangoni segedde bubaka ki obudde buno bw'oyinza okugamba muganda wange Tom D bubaka bwenyinza omugamba waliwo enjogera egamba teriso ly'omukulu awaddugala weewalaba naye okimanyi mbu waliwo n'abasirwa bakaddiwa waliwo yakaŋŋamba kati neno gye tuli mu ndongo tubeera badongo tuli bakubi ba bidongo naye ate mulimu abadongo nga ye mudongo budongo alabisa bulabisa ate endongo kati muganda wange kyemugamba afube okubeera original akole ebyaddala ave mu kopinga okategedde akole ebyaddala kubanga generally si mubi asobola okukikola singa yetunulamu n'agamba kankole ekituufu nve mu kubuukira tobuukira oli wabuukidde nga tomanyi bwasinzidde buladi okitegeera yamaani olowooza taaveeyo n'agamba nti nno omuwalana lwakuba endongo yeetambula asinza muwalana kubanga ate ekyo kyosinza ekirinako okupima ekyo kya butonzi okusiŋŋana kya butonzi bulo naye ate saagala awanike ennyo bbango ng'ate alipira bulipizi omusajja wogamba alipira alinnye ne ku nnyonyi ate ennyonyi kyekibuladi yasoose bangi balinnya ennyonyi kya bulijjo kiringa gwe kuŋŋamba mbu olese ŋŋambe Range Rover Sport oba ani olese bima olese motoka kibentiri si gwasoose yamaani ekyo kya bulijjo buladi era bwabanga kyeyewanisa agamba alinnye ku nnyonyi bya bulijjo ebyo abeeremu ate muganda wange nga tumaliriza lwaki tomwayo kolabo anoonyeeko yagimuwa ate yagimuwa ate era buli na vaasi ze njaziwandiika yagimuwa ne vaasi ze nziwandiika anoonyeeko babayita abayimbi ba TikTok kibalekawa nga mmwe ani atuyita abayimbi ba TikTok abantu babataminga abayimbi ba TikTok bagamba Alien Skin DEXA MUKYUSA Tom D kale katubeera abayimbi ba TikTok bagenda giggalawo
oba omusajja Nobati ali mu kusaba gavumenti egalewo TikTok kibaleka wammwe ng'abayimbi abajjidde ku TikTok soke museke yaani oyo ayagala okugiggalawo ogambe yaani bamuyita Nobati akola ngaani mu Uganda promota wa Nobati era ayina ne event ye bagiyita Nobati events nja munoonyezaako mutegeere naye kenyinza omugamba tayinza kujjawo kyataateekawo okategedde tayinza kujja kangeze mu maka gange nga nasimbawo omuti ate yagutemewo omuti guno guleeta nnyo ebikoola wano kanguteme TikTok amanyi kyo banze yakola TikTok nga yansumba ogikola kati ayagala yese bagijjawo nga taneebuuzizzaako wabula nze kyenyinza omugamba ate era nga sigamba yekka nkigamba n'abatuwuliriza mu buli mbeera yonna sooke tutunuulire ku positive side nga tunalaba negative side yamani TikTok eyo erina abantu bangi beeyambe bakufa abayimbi buladi waliwo n'abantu abakyusizza obulamu bwabwe nga bayita ku TikTok oli abaye talina waasula talina kyakulya naye TikTok neemulabisa n'afuna abamuyamba ebyo tabiraba oyo gogambye nani Nobati tabiraba ebyo asooka abitunuulire ng'ovudde ku bayimbi ffe nga ffe bantu bangi obulamu bamwemulirako nnyo baani abawemula asobola okuvayo n'aboogera nti nononono yes kyaliwo ko emabega n'ate nembisendawo bwe ndi mukyusa kubanga abaali bawemula mu biseera ebyo ateze we najjira nendeeta alina ku magezi ayogere nekola content ng'osobola omulaba n'omwanawo nga toggyeko volume okategeera so kati bijja ne biyita abawemudde bawemudde abayisizaawo ebitone bayisizaawo abayambiddwa obulamu bayambiddwa asooka atunuulira ebyo nga tanneekwasa kano oba kika kikaabala kati yagamba morality mu bantu eweddewo nti nno abaana kati waliwo kavidiyo akatambula okwepiica naye nga omulenzi alina omuwala kavidiyo ako singa abaana abato bakalaba basobola okukola ki okulowooza nti okwepiica byebyo ne babikolera awo then waliwo n'omuvubuka eyavaayo n'abika nti nno bebatta abakaseese so ebintu ebibagamba singa TikTok bagijjawo biba bikendedde era tebiddamu labika mu ggwanga kambuuze tebibaddewo nga tennajja kuba emize gibaddewo egy'obutemu mu mawulire nga tubisoma mu mawulire oba oliawo nti yakutte omwana nti segeera bibadde ngawo kibanga kugamba nti kanve esite wano kanve emakinde ngende ewandegeya makinde alimu ebizibu bingi neri gyogenda gyebere gweyiga buyizi kudiringa na bizibu obiyiseemu otya senga nkuteeka ku pano naye osobola omugamba ebigambo ebyo byolina ebirungi naye agambe disadvantage ziri ku TikTok musalire wamu amagezi sina magezi nyiza sala naye kubanga ayagala kujjawo bujja ate nze njala kuteekawo kati omuntu ayagala okujjawo tetuyinza kubeera ku same line nze omulamwa gwange gwakuteekawo nakwongerako ate yo ogwendaba gwakusendawo ate kyataateekawo kati aba ku mulamu oyo nga tumaliriza bigambo ki by'oyinza okugamba bannabaagala music bayinza musangawa kuba ngenda kweyongerako mu maaso awo tutanye ku nsonga ya TikTok kuba mwe abamu ku bantu beeyambye abatulaba amanya n'eddoboozi DEXA mukyusa outer Fangoni forest social media platform zange zonna YouTube, Spotify, Amazon ndi distributed wonna feel free ogenda woyagala YouTube, Amazon, Spotify, Boomplay music wange gyali era nga ngenda kuta oluyimba olupya baluyita ghetto yanzisa Kachumba TV bwentyo bwetambudde DEXA mukyusa njamu obongerako ku nsonga za TikTok kuba be bamu ku bayimbi abajidde ku TikTok ate nga balina content ali unique abadde asanyusa abantu n'abantu bangi nnyo abafunidde okwo emirimu ku TikTok nja kumweyongera tutanye ensonga ya TikTok eyo nga tulina muganda waffe Nobati mubeere bulungi mweraba